Enyumba nga yeewuunyise. Kati sooka olabe ekisenge kiri. Kati wano Bwaise tumanyi ng'ekitundu ky'amazzi. Amazzi wano we gajja olwo. Kati enkuba buli lwetonya amazzi gayingira. Gayingira era nkola gwa kusena mazzi. Era ekyo ekisenge kyonna kyagwa lwakuba nti mazzi. Naye engeri gye sirina busobozi sirina wendaga. Kati ndi awo bwentyo. Tolinayo bantu bo balala gy'osobola kuddukira kuba wano tulaba nti wa bulabe. Abantu sibayina. So olunaku olwaleero Lilian Mbabazi ne Caritas nga bakiikiridde Bishop Arnold Muwonge bazze okulaba nga bamudduukirira bamuwe ku byokulya naye ate we tutuuse ku ground ekika ky'ennyumba nga bwefaanana eraga nti plan yali y'amaanyi nnyo mu biseera by'edda mu myaka gy'ataano eyo naye bwe twogerera olwaleero ekifaananyi kirala nnyo buli enkuba weetonya ennyumba ekka wansi buli omusana we gwaka ebbugumu ne liba lingi we twogerera emitwe gyaffe gikoona ku mabaati almost so y'embeera eri wano naye nga nkugamba nti Capital Music lujja y'ensonga gye tuliko olunaku lwaleero okulaba nti ate buli kimu tukibalaga nga bwe kitambula nga bwe twegatta ne ku bannaffe abazze okulaba nga ate ajja tibakuleetera ku mmere. Nze mukulu waabwe w'ekika kati wano we walinga ekitebe ekikulu nange we nnyimiridde. Amazzi bwe gajjula buli omwala gubooga gadde eno gano gonna ag'eno gaba gadde eno ne gadda wano mbeera mu mazzi makati g'amazzi ne gayingira mu nnyumba kwegamba agava eri gonna tegayina gonna gasibira ki wano era kyekyaviiramu n'ennyumba eyo okugwa. Okola mulimu ki ogukubeezaawo ne b'obeera nabo? Nze sirina mulimu gwe nkola okuggyako nduka mikeeka. Bba wange yafodda. Kitalenya. Yafodda. Ate omuzzukulu omulala oyo ye egamba nga muli mu kitundu baamumpa taata we yamumpa naye bwamumpa kati tafaayo. Ate simanyi mama w'omwana oyo simanyi taata we simanyi kati gye yadda naye ng'omwana nze muyina nze mukuzizza. Era omwana oyo ali wano obaalu busulwa kamu. Yogedde kamu kirabika nga ebitabo by'olayika wali wabisoma. Nasoma okusoma nasoma. Mama wasoma paka mukyala. Nakoma mu senior 2. Senior 2. Muyigirize. Kati omwana yono oyo taata we yamumpa nga wa myezi 9. Era nze muyimirizaawo paka kati. Naye taata we teyaddayo kufaayo nti oba ajja alaba omwana oba ajje oba aleete ekisoboka kyonna. Kati omwana yasigala wange. Nange nendaba sirina gye ngenda munoonyeza. Ekyokusooka maama w'omwana oyo simumanyi. Naye nga ensonga bwe ziti zibatuukako olw'ensonga ntulira ne basponsors baffe ab'enjawulo kwe kuli Sozo Properties ono ng'agula ebintu ebikozeeko eby'omu nnyumba restaurants gym saloon properties ng'amayumba n'amataka nga bikyali mu mbeera nnungi asangibwa Kireka Kamuli Road n'ennamba z'essimu weeziri wansi awo. Kasamitala Cargo and Logistic Company ono yena akugamba nti jangu mukole business akusaabaliza ebintu okubijja e China abireete mu Uganda oba okubijja mu Uganda abitwale China mu nnaku 3-4 weddu kwegamba asangibwa ku Total ekizimbe kiriraanye Jesco mu kibuga wakati oba ku namba z'essimu eye China n'eye Uganda nga woza wansi awo. Ziwa and Sons bo bakusupplyingire ebikozesebwa mu kisenge eby'omulembe oleme kusula mu buliri bwesittaza obuliri ng'amasuuka mabi blanketi nga tetegeerekeka mosquito net toyina kwegamba oyina abaziwa and Sons babere nga bakwasa mu nsonga ezifaanako ezo basangibwa ku Mukwana Arcade ennamba z'essimu weeziri wansi awo. Kato Akula Construction ate bo ne bagamba nti katukolere plan y'ennyumba eya buli kika kye wali yagadde ku levels zonna ey'omutindo ate bakutereko ne biodigester oba septic tanker kiyite kyonna kiwali kiyise kabuyonjo eyo eriko tetwala space atewunya ya ssente entono nnyo tenuunwamu ya buwangaazi so bano basangibwa na Lukolongo ate era n'ennamba z'essimu bazina wansi awo eza office osobola okubeera nga ate obafunira omukyala Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo ku YouTube Mariam for Children, Facebook Mariam Music.
Embeera ebwayise wano wetuli wetu wefaanana abatuuze obulamu bugenda bulungi mu maaso matches mulimu okusoomoozebwa nga bwe nabategeezezza Bishop Arnold Muwonge nga yeegaswamu ne Lilian Mbabazi saako Caritas bazze okulaba nti ate baddukirira abantu ab'enjawulo mu zooni eno okuli abakadde abakyala n'abo bonna abeetaaga ebyokulya mu mbeera nga bifaanana. Tuzze tubalaga emboozi nnyingi nnyo oba stories nnyingi nnyo omuli okuyamba abantu so enteekateeka n'olwaliro tugiri wakati naye nga njagala musooke mutunuulire ekifaananyi ky'amaka gano. Amaka gano ntegeddeko nti gamazeewo emyaka mingi naye nga we twogerera buli mwaka oguyitawo buli biseera ebiyitawo ennyumba eno eyongera okubeera ng'ate ekkirira mu ttaka ngezezaako okubeera nga ngiyingiramu naye neesanze omutwe gwange gukoona ku bbaati ebbugumu lingi nnyo olw'embeera nti omusana gwaka era nga omusana gutuuka direct ku bbaati jjukira ate omuntu oli mu kubeera ng'ate wenkana n'ebbaati then enkuba weetonnya ekisinga okubeera ng'ate kikolebwa oba ekisinga okubeera nga kijja mu kifo kino y'ennyumba okubeera nga yonna ejjula amazzi ate era n'okusigala ng'eyongera kubeera ng'ate ekkirira munda gayo. Abasula mu nnyumba eno kwe kuli Hajjati ono gwe tuli naye era nga okufuluma ennyumba eno kikwetaagisa okusitama okubeera ng'ate ovaayo. Hajjati ogamba otya? Je ndi taata. Ogamba kisebo. Amannya nga wosembere. Amannya nze Amina Abdallah. Esebo. Assalamu alaikum. Alaikum salaam wa rahmatullah. Mugamba mutya? Sooka otumenyere zooni y'eno mu Bwaise gye bayita batya? Ono Nabukalu zooni tebadde mbi nnungi era ne chairman wange muntu mutegeevu andabirira. Buli ekibaawo mutuukirira ate buli ekiba kiguddewo ekizze wali naye antuukirira era ne kaakati abaddewo era musabire emikisa yeeyongere. Sooka otegeeza Bannayuganda wano we tuli wakamalawo bbanga ki? Wano emyaka mingi kubanga nze nazaalibwa 1956 n'okutuusa olwaliro wano wa maama wange ne taata wange naye baafa. Kati nze nsigaddewo. So wali ozaliddwa omwana omu obeerawo ne baganda babalala? Nina abaganda bange abalala naye buli omu kati yafuna awawe nadda awawe. Abalala ababiri baafa. Kati wasigaddewo ebitundu bye baafuna baganda abalala byesudde ekibuga Kampala babiri kumpi n'ekibuga? Tebali wala nnyo balitula wano. So kati gwe okubeera mu nnyumba eno gye ndabye nga kwegamba kutadde ku bunkenke kwegamba otunulya omuntu asula mu nnyumba eno buba bunkenke bwereere kiki ekigikuumiramu just okuuma kifo oba tolina wakulaga? Anti kati kiri bwe kiti nze nga nze mukulu wa Buweekika kati wano we walinga ekitebe ekikulu nange wennyimiridde naye singa nandibadde n'obusobozi nandigenze nenfuna awantu awalala naye n'obusobozi sibwina. Okay, nkitegeera nti kino kitebe kyammwe wabeeranga famire weerina okubeera ng'ekuŋŋaanira. Ennyumba eno mugezezaako okugitemera empendo okulaba mwe nga famire nga mugisitula omutindo gwayo neeva ku guno gweriko? Ati tubadde tugezezzaako okulaba nga tutuula naye wabula ekituufu ssente ze zitaliiwo. Ssente ze zitaliiwo. Kuba twabituulamu ne baganda bange ne bagamba nti nno kyetaaga ennyumba okuva luli ekisenge kiri lwe kyagwa. Bagamba nti tujje tulabe oba tugizzaawo. Golooza ennyumba eno okukka mu ttaka olwaleero luno ki ekigireetera ddala okuba nga ekkiririra ku sipiidi? Ago mazzi. Kuba amazzi mangi. Enkuba bw'etonnya wano amazzi bwe gajjula eri mu mwala gadde eno. Amazzi bwe gajjula buli omwala gubooga gadde eno gano gonna ag'eno gaba gadde eno ne gadda wano mbeera mu mazzi makati g'amazzi ne gayingira mu nnyumba. Kwegamba agava eri gonna tegayina gonna gasibira ki wano era kyekyaviiramu n'ennyumba eyo okugwa. Kati okola mulimu ki ogukubeezaawo ne b'obeera na? Nze siina mulimu gwe nkola okuggyako nduka mikeeka. Edda nali nsiikasiika ku bintu ng'ebyo naye n'ebinnemesa ne bigwa. Kati nduka mikeeka gye nsuna n'entunda. Naye nga si kyekyo ekyamaanyi ekiyimirizzaawo omuntu kubanga nyiza n'okumala omwezi mulamba nga siina ssente. Kuba omukeeka oguluka n'ogumala ogenda okugutunda kati bw'omala okugutunda nga bakuwadde ssente ozirya bwalumu oba oyina ebyetaagisa bingi. Kirabisenga alina abazzukulu kituufu? Nina abazzukulu.
bali mu baana ba bulenzi bali mu baana ba buwala. Kakati abazzukulu abo bafuna bwenti. Omuzzukulu omu ali mu mwana wa muwala naye nga si mufumbo. Si mufumbo. Mwana w'obuwala. Mwana w'obuwala. Obeera naye wano? Mbeera naye wano. Taata we mwana byaba. Taata w'omwana ebyo si byaliko. Yalemesebwa era n'ogw'okusoma oyo omuzzukulu nze mbirwaniridde. Taata we talina na kimu kyafaako ku mwana oyo. Ate mpozi muwala wange oyo akola ku rihamu. Naye nga webitebyo bito sente oluusi azireese bw'atyo. Kyaba afunye akireeta ne tufiira. Naye nga taata w'omwana isuubi nze siri muyinaamu ate era sigendayo gy'ali. Okuggyako mpozi omwana oyo yatuula nga tasoma. Chairman oyo ye yantaasa. Ye yanfunira abajja wano ne bamuwandiika nga mu sponsorship kati ali mu sponsorship. Kakati ye taata abeeranga omwami wo ye aliriddawo? Bba wange yafodda. Kitale nnyo. Yafodda. Era abaana bange bakulu n'oyo omuwala era mukulu. Ate omuzzukulu ali mwana wa bulenzi. Ate omuzzukulu omulala oyo ye egamba nga muli mu kitundu baamumpa. Taata we yamumpa. Naye bwamumpa kati tafaayo. Ate simanyi mama w'omwana oyo simanyi taata we simanyi kati gye yadda. Naye ng'omwana nze muyina nze mukuzizza. Era omwana oyo ali wano obaalu. Busulwa kamu. Yogedde kamu kirabika nga ebitabo by'olayika wali wabisoma. Nasoma okusoma nasoma. Mama wasoma paka mu kyalo. Nakoma mu senior 2. Senior 2. Muyigirize. Kati omwana yono oyo taata we yamumpa nga wa myezi 9. Era nze muyimirizaawo paka kati. Naye taata we teyaddayo kufaayo nti oba ajja alaba omwana oba ajje oba aleete ekisoboka kyonna. Kati omwana yasigala wange. Nange nendaba siina gye ngenda munoonyeza. Ekyokusooka maama w'omwana oyo simumanyi byebyo. Kakati maama tukubaliriramu emyaka emeka kati nga tugassa omwaka gwe wazaalibwamu mu Jajja? Emyaka giri 65. Okuba kukola kati oba oyinza kulowooza kukola biki maama? Nze bwe manga mbadde nfunye obusobozi bwonna nze buli mulimu nsobola okugukola. Nga ki maama? Kakati engeri gye saagenda nnyo mu bitabo sirina nnyo mulimu gwe nnyinza kugamba nti nnyinza okugenda nengira ki nenkola ebyo bitabo. Naye nze emirimu gyange gya mikono. Mikono. Kuluka mikeeka, kutunga bitambaala, ebyo ebigwe mulimu gwange. Kakati we ntunulira ekifo kino muwangaalira ndabanga ennyumba nnyingi abantu bangi abaana bangi. N'okufumba okwo kwonkumanyi. Luli bwe wali osiikanga ebyokulaba bikimanga wano waka oba walina ekifo wali obisiika? Ebala bakimanga wano waka era ne bazzukulu bange bwe babeerawo nga tebasoma nga batambuza. Nga babitambuza. Ezo sente wali ofunangayo ez'okulya? Nga nzifuna. Capital wakozesanga basente mmeka ebiseera ebyo? Capital saakozesa capital wakayo okuggyako nti oli yandetera eŋŋano, yandetera pakiti 4 ez'eŋŋano, nandetera ne kawo bwe natandikirako n'akadomola ka butto ka lita 3 bye natandikirako. Obulamu ne butambula. So ki ekyaleetera bizinensi eyo okunaabuuka oba neevaawo? Ngeri nze kati gye ndaba eŋŋano n'obunga n'obutto tebikyalimu. Bw'okola nga afumba sumbusa ebyo tebiriimu kubanga tezikyavaamu. Kati n'embeera gye tulimu ey'omuggalo, embeera y'obunkenke bw'obulwadde, osobodde otya okubeerawo n'abaana abazzukulu ne babeerawo ne muwala wo n'abeerawo? Ekimbeezezaawo muwala wange abadde ku lockdown. N'ekirala abaana gye bafuna sponsorship nti bali waka. Bali aba sponsorship be batuyita ne batuwa ki? Ne batuwa emmere buli mwana ne bamuwa emmere. Babawa omuceere kilo 3 n'ebijanjaalo kilo 3 n'obuwunga kilo 3. Naye nga okuva lockdown bwe yatandika eyo kyo babadde bakikola. Gavumenti yatuwa emmere omulundi ogwo gumu. Naye bano babadde batuwa. Batuwa. Era juzi bakatuwa.
tebatusuulidde bwembala emirundi bayinza okuba nti okuva lockdown bwe yayingira bakatuwa emmere emirundi 5. Kakati wentunuulira wano nga tuzzeeyo ku mbeera y'ekifo kino nga wenkiraba ewali ennyumba yeeno nengera ennyumba ekuli mu maaso nengera ennyumba ekuli emaaga zonna ziri kitundutundu kya nnyumba eno eri ekuli mu maaso eri n'eri eri bweti ezo nnyumba za bannyina ze bazizimba oli omwannyina ze yazizimba naye mulimu abapangisa be mwanyinazi lwaki takwako luumu kwanze n'ennyumba ndi mu kutya olwaliro embeera gy'erimu munnange ekyo nze siyinza kyogerako kubanga okusinziira ennyumba eyo bwe yagwa singa yalimu amagezi agagamba nti kakati ennyumba eyo nga bwegudde mudde wali naye teyakikola kati nze nange siyinza kumukwasa maanyi. Kakati engeri gye bazimbawo eraga nti ennyumba zeeyawudde mwagabana wano mwagabanawo tetwagabana tetunnabagabana okusinziira kuki ku nnyumba eno nga bw'ogiraba eno yali ya taata ne maama era mwe twazaalibwa muno kakati ono omulenzi omukulu bw'amala okukula n'atandika okukola kwe kuzimba waliwo effumbiro kati kwe kuzimba ki kwe kuzimba eyo ennyumba bwe ati ate eri eyawali ye yali eyiye gye yali azimbye naye kati ye yavaawo n'agira ki n'afuna awantu we kati ennyumba ezo n'azirekawo mu bapangisa. So temubeerangako nankayana wakati nga mu abooluganda? Ffe tetuyinza kukayana kubanga ffenna tuzaaliddwa wano okiwulira kati ffe tetulina nkayana okuggyako mpozi enkayana yandibaddewo nti singa baba batunzeewo bo ne beegabira bokka awo enkayana eyinza okubeerawo naye ate ezo ekigendererwa kyange nze nga bwe ndi omukulu nze mbadde ngamba nti no singa tutunda ne tukwata ssente twagala ffe kuzzaawo kifo kino ekituyimirizaawo nga famire kubanga kyenjogeredde bwe nti kuba tuyina baganda baffe abafamire naye nga bazzukulu kwegamba baganda baffe abafamire baliyo nga 3 naye nga tuyina abazzukulu bonna abataata baabwe baafa abo baganda baffe ate ne bataata baffe bennyini baafa. Kakati nze nsigaddewo ng'omukulu nze ate wano ewasigadde ngaawe tuyinza okukuŋŋaanira ffenna. So kati gwe nga alina ekigendo ekyokulanga okuuma ennyumba ebagatta olwaleero ogumira ku ki ku biseera ebiriddawo oluusi nga woli oba nga toliiwo ku ekyo ekintu ky'oyagala? Nze ekikulu ennyo kyenjagala singa mba nfunye ki abayinza okunnyamba ennyumba eyo ne tugizzaawo ekyo kiba kiwedde ekyange kuba siina kirala kyenzulira kuba mmanyi nti bonna bali ne bwe banaabeerawo era bajja kujja bagire ki bakuŋŋaanire wano era bajja wano ate bwe wabaawo ekiguddewo era bonna bajja wano. So n'olwekyo baganda bange mwenna abatulaba nsonga twogeddeko nnyingi naye ng'okusingira ddala ntambulidde nnyo ku nnyumba eno olw'ensonga nti kizibu nnyo okukkiriza nti mulimu abato ababeeramu. Omukulu ayinza okumanya naye omuto oyo simanyi ddi wayinza manya nti ekisenge kino si kigumu ekimala okubeera nga ate abeera wansi w'akasolya kano. Nvudde munda omwo ng'ebbugumu lingi ebitagambika nga bwe nabategeezezza nti amabaati almost gaba gakuli ku mutwe then n'embeera ya wansi ku fulo kwegamba ate nnyinyogovu ekimala ate ng'obudde obulaba nti bwakasana. So n'olw'embeera eyo njagadde ebifaananyi bino bibatuukeko naye nga byonna bizze olw'embeera nti Bishop Arnold Muwonge olwaleero yatusindise mu kifo kino ekyebwayise nga bye babategeezezza ng'omulamu gwe gubadde gwakuwa bantu abafaananako bwe bati ebyokulya era kyetutuukiriza nga tuli wamu ne ttiimu ya Derek Lilian Mbabazi omuyimbi ne Caritas omukozi wa TV okulaba nti ate byonna bituuka. Ensonga lwaki nsazeewo okubeera nga omukyalo no mwongera obudde ate era mwongera okubeera nga tutunula mu nsonga yitulabe agambye yakolako ebyokusiika ekifo nga bwe nkirabye abaana bangi nnyo abantu bangi nnyo nnyumba ku nnyumba so n'agamba nti ekyamugjamu kwe kuba nti talina butto
ate era n'okubeera nti talina sente zigula ngano okusobola ate kubeera ng'akola ki nga asigala akyakola emirimu gye. Ku nsonga y'okulaba ng'akyusa ennyumba eno kimuli ku birowoozo Maachas sente zikyababuze ez'okulaba nti ate bagikyusa ebeera ennyumba artist yaddeko ne weetabira ya mutindo guli naye nga artist eri yaddeko kye kirooto ky'alina. Maachas tetunnamanya nnyo bigenze wala ye ne famire ye kitambula kitya n'enteekateeka bo bakyazikutte batya kubanga baganda be bali ku kibuga abamu basobola okuzimba eyo gye baalaga then tutunuulira mu maaso g'ennyumba eri omukulu weere yazimbawo ennyumba ez'enjawulo tetumanyi lwaki teyafaayo kubeera ng'agamba oba tetumanyi lwaki tekyasooka kubeera nga omukyalo ono n'abazzukulu sofa nga bali mu nnyumba eno etiisa ate artist bafuna room kweri eri mu maaso naye nga sofa kyekyo ekifaananyi ekiriwo kye tusobodde okubeera nga tubakubira ekyennyumba nga beefaanana n'omukyala n'abagibeeramu engeri gye bagibeeramu so gwe naali eyo wobeera nga olina engeri yonna gy'oyagala okubeera nga otrikinga tutera kutambulira ku mulama gwa namba nga wooziraba wansi ne twogerezeganyamu ebisinga ku ebyo n'embeera yonna nga weekola ki nga weetambula eri omukyalo ono yongera otujjukiza amannya go ne zooni eno Amina Abdallah ne zooni bagambye bagiyitaani Nabukalu zooni Nabukalu zooni e Bwaise omwala guli omunene gwe bayise gutandikira ku guno oba gw'omulala gutandikira eri guno omwala nga bwe basalawo wano buno bwala bwe basalawo busazi buno bwo buconnectinga ku naye omwala guguli wali wamanga guli wali gwennengera so gwe guzaala amazzi agajja kasita enkuba etonnya gajjula amazzi ne gajja wano ate agano n'amazzi aga eri eno gonna gajja bwe gati ne ganjala wano waalaikum salaam byebyo so ye yembeera ngenda kuba ngamba baganda bange ekinasokka ku ekyo ate tujja kuba nga tukomawo mu kifo kino twongere otemaatema embeera y'ekifo kino nga bwe kifaanana then ate n'ebinaaba byonna ebizze mu mbeera y'ekifaananyi nga bwe twalyagadde kibeere tujja kubeerawo okulaba nga nabyo tubibatuusaako mu bujjuvu nze lujja guno gwe mukutu gwammwe ogwa Carveton ogubeerawo eri omuntu wa wansi ogubeerawo mu masanyu ogubeerawo mu kuyigiriza ne kalonda yenna agwa mu kkoweeryo Katonda abankumire ate paka programu yaffe enaddako.